Tekwoge tulina abantu bakulu ate omuntu omukulu si alina okugaana bino ebirimu okufa Jackster. Ssempa yagamba abiganye. Aganye eki? Bino bya firimu. You guys, ebintu ebirimu omuntu okutwalibwa obulamu bwe tebiba bya muzannyo Jackster. Tebiba bya muzannyo, but some people think so. Naddala some people nga musumba Paasita Ssempa nze nzikiriza bambi yandibadde akiraba. Bino birimu okufiirwa obulamu. Anyway katulabe emboozi ye twongere okusabira n'omwoyo gw'omugenzi Mukama agumize mirembe. Kati olunaku olwaleero nzize wano mu nnaku ennyingi ennyo kubanga nawulidde amawulire eggulo ekiro zabadde essaawa awo 5:30 nti pasita waffe Pasita Bugingo tibamukubye amasasi. Ekintu kino nakyewuunyiza nnyo kubanga twabadde mu makkati ga kusanyuka Christmas, New Year, twakamala overnight prayers ezibadde zikutte waggulu ne wansi. Kati nze nabadde eri ku nkwakyo gye nasabisizza Bugingo yasabisizza abantu be n'asabira eggwanga. Kati ate ngenda okulya n'omusajja bakoze eki? Omusajja bamukubye amasasi. Tira badde bagala mutta. Nti ne driver we bamukubye amasasi akoze eki? Afudde. Kati ekintu kino kyantaganyiza nnyo kuba nadde ndi mu kuvuga kuddaka zabadde essaawa 5:30 era nange eggulo sazze wange. Lwaki? Kuba nabadde neekengera bw'olaba ndi musumba munno bamukubye amasasi naawe tokola ki? Topapa mu kiro kuba naye yabadde addaka nga nange bwe nabadde nkola ki? Nziraka. Kati ye n'ekimotoka kinene nakiraba ekimotoka kya white. So ekintu ekyo mbadde nkirowoozaako neefumiitiriza lwaki bakuba Pasita Bugingo? Kiki kye bagenderedde? Era mangi ba blog abamu batandise okukola analysis, abamu bagamba nti bya bufere, abamu bagamba tekyabaddeyo, abamu bagamba nti simanya tebalabye musaayi, abamu bagamba nti katemba. Naye nze ekintu kino bwe nkitunuulira abamu bagamba ndaba nti waliwo ensonga. N'ekintu ekyo banaye, by the way, ekintu ekyo kyakabi nnyo. Ekintu ekyo kyakabi nnyo. Pasita bw'abeera nti yamugobye na kintu kyakabi nnyo. Kyakabi nnyo. Kitegeera. Bw'abeera nti yamugobye. Kati omanyi waliwo abantu bakubbako essimu, nze ate nze bwe banzibako essimu nze sikola ki? Sibagoberera. Kitegeera. Tera bakujjako essimu nga iPhone oba iPhone yo 14 ogamba man tufiirawo wano. Kati naye musumba kye yakoze. Tubuuza kye yakoze. Kino kibalekawo nga abasumba mwenna. Tetukyaliwo, tukyasaba, tukyabuulira njiri. Tetujja kulekera. Temwatiddemu. Natiddemu. Tetusobola gaala. Abantu bakuba amasasi musumba munno ne bakuba amasasi. Kitegeeza babbaadi abo Babuloni abo. Waliwo babbaadi abasaddukaayo abatatwagaliza maani. Fena tulina abalabe. Pasita Bugingo kyemanyi naye alina ki? Abalabe. Nange nnyina abalabe. Naye nze kyenkoze research gye ndabye gy'ababuulizi b'enjiri bwe tubeera nga tulina kye tubuulira ne tunyiiza abantu abamu baba tebatwagala. Watuseeke Namayumba. Asinnaba kutuukako Namayumba. Wabula mbadde ndaba bifaananyi. Namukubiddeko essimu. N'agamba ali mu mbeera ki? Asa teyagikutte. Lwaki? Omuntu ali mu ddwaliro. Mu ddwaliro yavuddeyo ali waka. Naye tugenda mukyalira. Tugenda gendayo ng'abasumba. Naye tugenda gendayo tumukyalire n'eggaali yange. Tumubuuzeeko.